Tubaniriza bannaffe ku mukutu gwaffe nalubaale the divine nze nawe mukawala na mirembe nze atuuse okutuusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Beside me ndine Nalongo Nalubaale. Hello. Tuli kiwa mirembe ebugaba ssese gye tusinzidde okubaweereza. Kale bannaffe abapya tubaaniriza ate era tubasaba beera nga osubscribinga ate olikinge the next thing sharinga video eno ate tewerabirako n'okukide. Bannaffe abatulekerayo comments we are very happy. Ate mmwe abalekayo nammwe ebibuuzo byammwe oluvannyuma lw'okuwuliriza omusomo ate ne mutusaba okubanga tubayigiriza ku bintu eby'enjawulo nammwe mukola kisufu. Kati nno olunaku lwaleero this is a special request. Abamu ku bawuliriza baffe batusabye tubenga tutunula mu kanyomero kaffe kano aka Ebifa mu mbuga. Abantu babadde balajana nga baagala kumanya ku mbuga zaabwe. So someone requested this. Ekibuuzo kye kyabadde nti ayagala okumanya enjawulo. Nalongo. Abawuliriza baffe baagala okumanya enjawulo eriwo wakati wa embuga ey'oku butonzi n'embuga ey'oku buzaale. Kale mbadde nsaba osooke owenga obuuza ku bantu bo oluvannyuma tweyongerera. Mwebale nnyo, mwebale ddala kwekulira ku mukutu nakwagira mirimu gya mukutu. Bannange tweyanza nnyo, tweyanza ebye. Ensonga ya kiwa mirembe wetwogerera kati omusingi guli mu kuggwa. Mu kumaliza step eyo. Era omusingi so tweyanza nnyo, tweyanza ebye mwenna abenyigidde mu nsengere. Era tugendagenda ku phase 2 ey'okusitula ekisenge. Then there will be phase 3 ey'okusereka. Then phase 4 ejja kubeera ya finishing. Ebintu bino mbibabuulira lwa nsonga saagala mugambe nti ndina kyemalira. Nti saabawa mpisa when you get to see this amakula g'essese nga tutimba ekitiibwa kya Lubaale OMG. Mwe mubeera awo ne muwaanawaana bajjajjammwe biki. Yeah, but it's time tukiteekeko mu bikolwa. Muwulidde omanyi it is natural. Nalongo. Wanje. Okimanyi nti osanga mu Lubaale munno ng'ali mu mbeera nnungi okabongako. Of course. Nogawana bajjajja baakikukolera Yeah, nange yeah. bakinkolere. Anti omanyi bajjajjaffe balina engombo egamba nti oba onaafuna weetaaga osanyukireko munno. Exactly. Kino kibeera mu butonde. Then Yagaliza sanyukirako munno. yeah. Olwo naawe obe nga osangaaza emikisa gyo. Kati olaba ekyo ne tumanya nti kiri ku individual basis. Naye teeberezaamu Nga kiwa mirembe ono awedde nga kyekitiibwa kya Kabaka waffe nkowolera nga kyekitiibwa ky'essese. Oza kigenda kuleetera mu Lubaale okuwulira atya muli? Naffe tuteekewo ku bizimbe ebikompitinga n'ebyabannaffe. Bannaffe nga balina ebizimbe nga ba owuninga ebizimbe ebimu ku by'amaanyi muno. Kati ate munnange Abalubaale tulinamu embeera y'okwekuumira emabega. Omanyi tulina n'osigenda kweteekamu sinza omu kubeekuumira amabega. Abalubaale abamu balina embeera ebyo byabale beekuumira emabega, balina embeera gye balivingamu kwegamba etuleeterera ddala abantu ogamba omanyi abo basigalira kubanga basaasirwa busaasuzi. But then muzimbire ku bajjajjaffe amayumba agategeerekeka. N'osanga oli ng'ayina kasubi ekutte mu mbinaabina. Kiwa mirembe omusingi tuguzimbye gumazeewo $5,000,000. Okay. Eri 60 feet. Byonna tubibagamba. Ate banaalaba kinga by 100 feet. And they're like, but I
naalongo yaddira akapoloti kalamba n'akazimba mwe ate lwakinedde ettaka weriri kakati banaye bakabaka basulenga abakopi kati ate olwo abakopi basule nga beeyagala so nsaba buli alina obusobozi bwonna please kino tokinkolera kino okyekolera ate tuzimbe ennyumba ya kabaka enamba zaffe weziri wansi awo enamba weziri mu link osobola okuziraba gwoteekayo kyotaddeyo n'oyogera amannya go n'omuziro gwo sinakindi nekyewaliyagatta siwewaawo kubanga oliye akakasa bukakasa omanye ensonga nze kyenzaagalako nti wakati ng'oyise mu bonna b'oyise ate olina okutuuka gy'ali abenga akakasa kyonna ky'oba okoze kirina okufundikira nga kikakasibwa otherwise mwebale nnyo mwebalire ddala March is coming, March is knocking, March is here. Yogera ku nsonga ya jjajjaffe Mutaasa. Jjajja Mutaasa amavuunuka ge. Bana musajja batwekweka ebbanga ddene. He's not been with us here. Bajja gye tuli akaseera katono nnyo ne batulabako, abazze okutuluma ne batuluma, abazze okutuwa essanyu ne balituwa, and you'll be like, kale nasumulwamu kaawe ennaku 3. And that was all. Okuva olwo n'addamu okusiraana. So nga bambika olwo yali ayitiddeko ewuwo, akuleetere ku ssanyu munnange. So here we have a chance. Tugambiddwa obubaka buzze nga bulaga nti akomawo. Owulidde? Tugamba tewali muntu yandyagadde kuswa mu kusanga ogwo. Teri. Ayagala okwenyigira mu nsonga eno ya Jjajja Mutaasa akola atya? Ayagala okwenyigira mu nsonga eno. First of all, tukwatayo ka contribution. Solo gamba nti banayize nkuteyo akakadde, nkuteyo ente, nkuteyo embuzi, ssente n'ebintu ebikalu byonna byayiriza. Era omukolo gwa 25 tutuuka nga 23, 24 tuteeketeeke, 25 tubeere mu kweyagala nga tuli ne jjajjaffe oyo tetusobola kuteebereza kinaaba kitya. Embuyaga eneebeera ku mazzi, ensoke zinaasimba, eggulu linaaduuduuma, oba musisi y'anaayita, byonna tetumanyi bwe kigenda kubeera. Naye we assume nti kijja kuba kyanjawulo kubanga mu bbanga ddene ekyo kibadde tekinnawulikikako nti waliwo agenda okuvuunuka mu mbeera eyo bwetyo. Kale bannange mwenna abaneetaba ku mukolo ogwo mu buliwo ne mu butaliiwo era mwenna mugenda kuba nga muganyirwa mu mukolo ogwo. Eriyo abagamba naalongonze ndi wala munnange sijja kusobola kubaawo. Gwe weereza akasente, weereza amannya go, bwe kiba kisoboka n'ekifaananyi kyo. Oba osobola okuweereza mwannyoko ali wano n'akukiikirira oba muganda wo n'akukiikirira. Naye ne beba tebaliiwo, ebika bya ddembe okukiikirirwa, ate ekyo kyalibadde kikulu nnyo nga buli kika kikiikiriddwa kubanga saagala mugambe nti ate neekubiira, nze banaye seekubiira. Mwenna mbaagala kyenkanyi. Naye bw'obeerawo ng'oyagala omuntu nga takwewa, oba ogenda kukola otya? Era emikisa giba gijja kubasuba paka lasiti. Okay? Naye temugamba nti nze nkikola kubanga nze eddoboozi lifulumya ne mbategeeza kye mulina okukola era mba mbasuubira nti muwulidde era mutegedde. Temunsuubira kubatiisatiisa. Omanyi waliwo tendency, actually waliwo yaŋŋamba mu comments naŋŋamba nti Naalongo ebintu bino biri serious, lwaki gwe obyogera ozanyiikiriza, lwaki teweyisanga professional nga banno? Abali professional be bakola batya? Be bakwata empapula ne baba nga basoma non-stop, ne baba nga tebatunula bali na bali, ne babeera nga I don't know. Kubanga ye yaŋŋamba she's a journalist, trained journalist, so alaba nga the way gye nkolamu ebintu byange teri professional. Mukwano nandyagadde nkugambibwe nti nze ndi maama. Maama yenna aba amanyi abaana bakwasaganya entegeera yaabwe, enfaanana yaabwe, endowooza yaabwe, ne bwe balabamu ebintu. Ekyo kimuwa okumanya butya bw'agenda okukwata buli mwana, bw'agenda omumuyisa asobole okutegeera ky'amugamba. Okubeera serious mu nsi eteri serious tekikola makulu. Olina okugeginga how serious should you be. Owulidde? Bw'okolagana n'omwana si bw'okolagana n'omuntu omulala omukulu. Ate oba ne bw'aba muntu mukulu kasita aba ng'ali mu byakuyiga era handling ekola ki? Eyawukana muko. So munnange nkusaba totulaba nga ffe abali mu kuzannyirira
okutobeka oluzungu n'oluganda is the order of the day kubanga muna oluzungu n'abantu bangi balusomye nazzi kuno nga balowooza nti abamanyi oluzungu tebamanyi zino nsonga z'abajjajja tugezaako kubalaga nti bannaye oluzungu tulumanyi n'ekiba kitegeeza kulufuuwa tulufuuwa soko simba wakati awo abantu bakomplaininga nti okozesa oluzungu n'oluganda ntabiikiriza naye kati kankugamba ensonga eno abantu abayinza okubanga not certain ku kiki happeninga mu Uganda ya leero kyosanga omwana ali ku myaka 10 ng'akuziddwa abazadde nga bombi baddugavu bawano ku butaka naye nga tamanyi kigambo kyonna kya luganda kati olwo bo tebagenda kubanga bawuliriza programu zino abantu gye bali eyo tebamanyi nnyo luganda naye nga yali agadde okumanya bajjajja be kati olwo tukole tutya are we going to serve only one society no but that is not fair kubanga ffe tukimanyi wakati nga tutuddemu bannakazadde tetugenda bboola baana abaakula nga tebababuulira mu lulimi luno lwaffe ate tetugenda basindiikiriza balina okubeera ku mukutu guno bayige tulinayo n'abacyotabayi ba 50-50 kati bano bonna bantu baffe ate baagala kumanya nakutegeera so what you don't expect kwe kubanga tugenda kukola akantu nga kali totally English unless ng'oli akoze special order n'agamba nina program bweti ne bweti njagala ensonga eno muginjogerere strictly mu luzungu era bwe mukiteekayo mu comments ne mugamba banaeka n'akatambi nsaba kajje mu luzungu nsobole okukategeera ffe tulina oluzungu kyewali agadde tusumululire n'okulweyazikaho ya necessary kwegamba tukola buli ekyetaagisa ne tulujja ne tulukubaawo kakati abalwetaaga mu bujjuvu just make a comment down there ogambe ekituufu nze make this program in English especially for me olikotekako signature okoth tugenda gikukolera ffe twajja kubaweereza twajja kuyigiriza gwanga nalo yawula njagala otuwa omusomo otunnyonnyole embuga zino ez'obutonzi tuzaawulire ku ki n'embuga ez'okubuzaale embuga ez'obutonzi embuga ez'obuzaale kuba abantu tubawulira abantu tubeerayo nga tubawulira ensonga nzitambuliza ku butonzi ensonga nzitambuliza ku buzaale ate abantu tebamanyi na butonzi na buzaale njagala tusandikirawo wennyini embuga ez'oku butonzi ekisookera ddala zikulemberwa misambu era embuga ezo ez'oku butonzi emisambwa gye giwa ebiragiro gye giraga ki ekirina okukolebwa ani okuyisibwa bw'atyo na biki byonna misambwa gye gibeera mu control y'embuga ez'oku butonzi ate omuwuliriza yali agadde okumanya ku buzaale baani ababa bakola ku buzaale watera kubaayo nnyo lubaale ku buzaale eno omusambwa omukulu gubaayo naye nga tegutera kukola ebiseera ebisinga abeera lubaale ono abeera n'amayembe ge n'emizimu kati babeera awo ku buzaale ne babeera very busy owulidde era eno ng'emisambwa giwa ebiragiro eno ku buzaale lubaale asobola okuwa ebiragiro omuzimu gusobola ne seekulu yennyini n'alagira nze wano ewange kino wano ewange kino wano ewange kino owulidde so eyo embuga eba yakubuzaale ekitali mu misambwa embuga y'obutonzi egatta nnyo amawanga yembuga gy'okusanga ng'omukyoli agyali akuma ekyoto era akiika awo ku kyoto kye kye baba bamugamba okukuma osangeyo omugisu osangeyo omunyarwanda n'abalala ekitali ku mbuga ez'okubuzaale okusingira ddala kiba kitya zezino embuga nti zaffe zakubika ziba zabika ate kati nga bumanyi embeera y'ebika bayidayo tugenda kwogerako ku bika mu maaso kaawo tusooke tunuulira ebika bino ensibuko yaabyo biyimiridde mu mbeera ki kati essaawa eno ebyali bitandikibwawo ekigendererwa kyali ki essaawa eno ekigendererwa kikyali mu place kale tugenda kutunuulira ebika bino tutunuulire n'entuuma y'amannya na buli kimu kasita gwe oli omusomesa akati embuga z'okubuzaale specifically ziba za kika
naye nga bamanye ebika by'ennaku zino si bika bingi nti bituddemu embuga zaabyo. Abantu beegulira bupoloti bwabwe ne bazimbamu ennyumba zaabwe eza lubaale munnange. Nga kushika baamulemesa. Kushika. Bantu tebaagalako kasubisubi. Embuga ez'oku butonzi tezitera kugaba ddagala. Kiba kizibu nnyo okusanga embuga y'oku butonzi ng'egabye eddagala. Ebiseera ebisinga giba mikolo, kuma ku byoto, kimira mazzi mu nsuwa, mu nsumbi, kwegamba bintu bwe bityo. Temutera kubaamu mpozi ebyogo, naye temutera kubaamu lino ddagala ntwala nyookeza. No, ku butonzi ekyo tekiriyo. Ddagala obwo bumenya nnyo abantu emitima. N'omulaba nga gajjajja tolina kompaddeyo. Nalongo walimpaddeyo wakirako okumuteera mu nva. Abakazi ekituufu tetubalabisa naye bannaffe tubatumidde nnyo. Kaakati n'omugamba gwe tofaayo kimu kiteredde kasita abakyala abayagala abeere convinced yakalidde yakawulidde. Kati oluvannyuma lw'ekiseera nga lwekakubira muna ebyakola nze naye kimanyi nali simanyi nti binaakola. Nze nali namanyiira bwakumuteera mu mmere. Ngamba ngende nga tolina kumpadde nalabira ddala nga mu butuufu naye munnange ennaku zino yakyusizzaamu. Okay, batumiddeko babbade muli mutya? Embuga ez'oku butonzi zitera kubaamu bakuumi n'abatuukirwako. Esinga obungi teziriiko bwannannyini. Oli bw'asinziirako n'agamba nti nze ŋŋambye tuwane ewange. Owulidde? Ekyo kiri nnyo ku mbuga zino ez'obuzaale. Era gye tulaba eddagala lino nga ligabibwa ery'okunyookeza, linokola kino, bisaaziti, bikunaabiriza, bwe bityo. Owulidde? Kale nno ezo z'enjawulo eziri wakati w'embuga zino nga bwe tuzze tuziraba nti embuga ey'ekika eba ku buzaale. Era embuga eno weetukira okubeera nti mbuga ebeera mu kiti kya wagguluko ku kasubi. Kale nno ne tumanya nti embuga eyo yaba kika kya mpindi, naye empewo zaawo zaawasa omuntu nga wankima ne zimuleeta yazikongojja. Kati bo ab'empindi ne bazisamirira. Nolyoka n'owulira olutalo. Ekitegeeza yabba empewo zaffe. Nalonga wewali obuzibu. People don't know the difference between those two words. Omukongozi n'asamirira. Okay. Yeah. Tetukyogerangako wano. Abantu baagala kubanga asigala agamba oba nze akongoja nayinza abisamirira. Abantu njagala obamanyise. Okay, tujja kufuna obudde tukyogereko but briefly omuntu akongojja empewo yoyo gwe zoogererako. Okay. Yoyo gwe zoogererako ne zijja ku mutwe ne zimwogererako. Ate asamirira. Omuntu asamirira empewo ebiseera ebisinga yoyo gwe zoogera naye like bwe zijja ku mutwe. Oyo abeerawo awo okuziweereza. Yabeera azisamirira. Okay. Abeera mukulu nnyo kubanga yayogera nazo. Yamanya enneeyisa yaazo kye zaagala kubanga yamanya n'okumanya nti oyo nazze lubowa. Okay. N'ateekateeka n'amanya nti lwabo abeera ku lukiiko aba ayagalako kino ayagalako kino tayagala kino. Owulidde? Ogwo gwonna mulimu gw'ono azisamirira. Yalina okumanya. Abanga lubuga. Exactly. Yalina okumanya nti ono mukama wange azze takkolagana na mwenge. Endeku n'azitegulategula awo n'amanya nti kati ono kyagenda okulaba kyekyo kyayagala. Oba ndeku ya mubisi omusogolerewo oba mubisi gwa njuki. Kati Haji yazze. Owulidde? Naye tojja kuddira Haji omutego omwenge gwa lubowa mujja kufuna obuzibu. Owulidde? Kati jjukira ono zimwogererako in most cases empewo ezo zituuka ekiseera ng'abantu zibatwala 100%. Omuntu n'aba nga taliiwo totali nga tasobola kumanya kikibaddewo okuggyako nga gw'okimugambye. Kati in such scenarios ziba zeetaaga omuntu gwe zigenda okunnyonnyola ebyazo. Okay. Kati mwe bamugamba nti ffe tuli bampindi eno embuga yaffe oba tuli bampeewo eno embuga yaffe, kiba kitegeeza ebisigadde mu mbuga eyo birina kukolebwa mmwe bannannyini.
kati empewo keeyogerere ku w'enkima ennyonnyole ab'empewo biki bye balina okukola mu mbuga yaabwe. kuba oli bamuwasa yakongojja oli yewasiza mukyala we. Kaakati bw'ajja nga kibeera nti kati mu ab'empewo mwe musamirira empewo eyo bwe bagamba nti njagala ekanze because mwe mugenda ogenda mu kikole ki mugireete naye ng'eba eyogeredde ku ono omulala gwe bayawasa. Kati eyo enjawulo. Ebirala byonna tujja kubyogera some other time tulabe of these two ani yeetika emigugu, of these two ani avunaanyizibwa ku ki, omu ategeera atya omulala kyaba ayagala mu ngeri eyo bw'etyo. Then ku mbuga ey'obuzaale era tukirabye nti bo tebatambulira nnyo ku bubaka. Obubaka buno bukulembezwa nnyo mu mbuga zino ez'obutonzi. Embuga ez'obutonzi ezitunuulira ennyo obubaka omuntu kw'atambulira era ne ziba nga nazo kwezikola ki? Kwezitambulira. Naye ku buzaale obubaka si nnyo okusinga ye ssenkulu kyalabye oba mmandwa ekiteganya omuzzukulu kye kiba kigenda okukola ki? Kigenda okukolebwa. Embuga zino ez'oku buzaale tezitera nnyo okukola ku bantu ba kika kirala. Kuggyako nga etuddemu obukulu ate era obugigatta mu butonzi. Naye awatali ekyo zitera kuba za kika. Kati nga gwe w'ekika ekirala bw'oba ogenzeeyo ogendayo ng'omugenyi agenze okwekubira ku nduulu olw'ebyo ebikuteganya oyambibweko naye nga sigamba nti zisobola okukolera ennyo ekyenjawulo. Nga bwe tulaba wano bannaffe we balina olusozi lwabwe bano abeebaka bazzukulu ba Walusimbi. Ate naye kyawunyisa eyo mbuga ya butonzi. Ya butonzi naye ogirabanga yaba mafumbe. Era okusingira ddala be bagyettanira. Be bakuuma olw'olusozi. Naye nga buli kika kirinayo obuvunaanyizibwa. Kitegeeza mbuga ya butonzi. Abalala baba basobola okukola ki? Kati ate bw'oba oyagala embuga ey'obuzaale kati oyinza ogenda nga Erwanga ku ssiga eryaba mafumbe. Eyo osobola okusangayo embuga ey'obuzaale oba n'okkirira n'ogenda nga ebubuule waliyo eyo olusozi lwa Mama Nambi eyo nayo waliyo embuga ey'obuzaale. Bwe bityo munaye ab'amafumbe abo nina kye mbamanyiiko ndowooza. Wandiba nga obalinako akakwate. Kaakati ezo enjawulo eziri wakati w'embuga ez'obutonzi n'embuga ez'obuzaale. Bangi bagenze ku mbuga ez'obuzaale ne bakaluubirizibwa era ne beesanga nga tebasenvula naye si lwakuba nti nno ki naye lwakuba nti munnange obuyinza ku mbuga ez'obuzaale buba busaamusaamu eri buli omu. Bukola nnyo ku bantu ab'ekika ekyo ate okusukka awo buba tebukola nnyo. Kale kansuubire nti kati tusobola okwawula wakati w'embuga ez'obutonzi n'embuga ez'obuzaale. Tugambye nti embuga ez'obutonzi zikulemberwa misambwa era gye giwa ebiragiro byazo. Embuga ez'obutonzi zigatta amawanga, zigatta ebika. Embuga ez'obutonzi tezitera kukozesa ddagala naddala ery'okunyookeza. Embuga ez'obutonzi zikola nnyo emikolo ekitali ku buzaale era ne tugamba nti ku buzaale ne tulaba nga embuga zino ziba za bika